tulaba live Kisimo official yonna gyosinzira okubanga ate otulaba. Bombs emapegako tubadde tulina cases za bomu ez'enjawulo ezoogerwako wano mu ggwanga. Twalako bomu ey'ekoma mboga yali nkolerere, tulako ku bomu eyali mu baasi, naye ku kizimbe kya Jubilee insurance ekkubo eryo kwe kuli Parliamentary Avenue, abakubi b'endongo kwe kuli ebbaala emanyiddwa nga La Paloni. Mu junction eyo oba osobola okulaba Parliament ya Uganda oba osobola okulengera KCC, offices za KCCA side wali oba osobola okulengera Uganda House lwansonga nti obona tutera okubanga otuka ku Jinja Road, ekizimbe ekiri wakati awo bomu bwegambibwa okubanga ate ebwatuse era nga omuwendo ogw'abantu omutuufu oguyinza okubanga ate gukoseddwa mu bomu eno tegunnategeerekeka. Wabula ate explosion eno eddirira ku explosion endala era egambibwa okubanga ebadde ku Coach Towers. Coach Towers kyekizimbe ekiri wakati ekiri next to City Square ng'ate eri waggulu oba olaba CPS. Ekizimbe ekyo kipya kiriko ne supermarket, kiriko amaduuka, kiriko saloons, naye wabweru w'ekizimbe ekyo nawo wagambibwa okubanga ate bomu ebwatukiddewo. Omuwendo gw'abantu abatuufu abayinza okubanga bafiiridde mu explosion eno tegunnategeerekeka, naye tunaba tufunye ennamba entuufu abayinza okubanga bafiiridde mu kubwatuka kwa bomu kuno, tujja kubanga tukola kitukubala bategeeza. However, maybe kyosobola okubanga okukola mu kaseera nga kano kwe kubanga okubira ku muntu wo naddala mu abalina abakyali bammwe nga bayiribira mu kibuga okubabuuza obanga bali bulungi.